byazanye na mugabutikide byazanye muki gataliko mugataliko oli wacha wana wewe wacha ku plastic kwa shembe wana maliza combinate tosha tosha nange wenyini kutosha nimiride nayo twale dakika mmekasanyuka TV na ndio kuja kola nini pale nao kutosha wewe wana wenyini nyitwa tosha onda moto kateri iko namba zino conversation that's posting a room sana nani fucking go ndio byalo ino je parking side yao ati ngamba ngano ngali kusimu ale kyango kiba na ibitekano biteka amulinde ya ene yo mase wanafanya kwa tena eka video anaambia moto kazi hii ni bula ayo mloza ni watu kakutayo no mwajaga kakutayo kakutayo chimula kale mukubwa 18 je tuli waliwo naku hero kale mbeera bwetu wegenda maaso n'okuwanga etambula tulina eripazo olunabe tugezaako okulaba nga tutambuza ensonga tugenda mu beach festival Nkudi beach festival naye nga bw'otulaba tuli wano n'omuyimbi w'eggwanga muyimbi uno tuli n'omuyimbi w'eggwanga bleka naye twayise naye mpola mpola okulaba nga tutambuza empola ne namba mpani waffe afande tubuzeeko katono afande tugenda mu Nkudi sawa ya Nkudi akafaananyi kale tuli wano era nga wemulaba tuli n'omuyimbi w'eggwanga liri Puzzle Lunabe ali mu tugenda mu Nkudi Beach Festival olaba tugezaako okulaba nga tutambuza ensonga mpola mpola batuwadde Minute embeera okulaba nga egenda mu maaso n'okutambula annayi ekintu kiri muzuri sana tukola ne challenge anti omulaba omuyimbi w'eggwanga liri Puzzle omuyimbi w'eggwanga abooza ku basirikale batuyimiriza n'obukambwe bungi Allahumma amin kale embeera bwetyo wetambula ya Nkudi Beach Festival kale mama Nkudi ewambye kole fast mezaya ngambi afanda agenzo vayo nayo mu kubajizina ajulideko kali kale webalenye yekumira ku Jonathan exclusive amanya nze Bernard Sengonzi and of course ndine Jona ku camera nakulalo okubeera nga tukuwa kifaananyi kirabika obulungi bwekiti tusizide wano ku Aero Beach esangirwa Ntebe wagenda obeera ekivulu ky'omukulu liri Puzzle Lunabe mwenanga we mukimanyi kyanaku z'omwezi nga 18 omwezi ogwo gujja ogw'omunaana so bane tusuubira blood naye nga tutuukidde embeera ebadde ya muzuuli nnyo naye nga sinagenda wala nnyo nyongero kongero bakubiriza naye mugende maaso n'okubeera nga musubscribinga mulakinge video eno mugisharinge oba oli awo tusobole okubeera nga tutambula bulungi nnyo nyongero naye nga abasirikale twogere ku basirikale bayimiriza Puzzle kale music bamumanyi wa Puzzle ekisinza okuneewuunyisa bwe tubadde tujja tusanze abasirikale road blocks nga 2 naye road block esoose tubadde ne motoka zibadde nga 6 naye road block esoose ffe tubadde tukulembedde kwanza mbadde ntudde emmotoka ya Lil Puzzle kati mu mbeera eno ne batuyimiriza speed ebadde nene nnyo engeri gye tubadde tukeereyeemukko poliisi ne tuyimiriza naye tubadde bakatuyimiriza omusirikale n'atuyimiriza n'agamba ono yewe Nkudi ne tuvaamu Puzzle n'avaamu ne tuvaamu awo jjukira tuli bamawulire tubadde ne kamera zaffe tubadde tujja tukola interviews mu mmotoka ne tuyimirira Puzzle n'avaamu n'ayogerako awo n'abasirikale kimbi ne bamukubira obulango abasirikale ne bamuwa ebyokulya ne batuwa ebyokulya ebyokunywa kale nno ne neewuunya nti kituufu omwana ayinza obba yakuba akajje manyi abeera awo n'agamba nti yamala emyaka 7 nga talina luyimba
so ndowooza nti eno yabadde comeback nungi nnyo olaba nti abayimbi bangi ng'omusirikale takumanya era ng'akusanga n'akubuuza gwa nti nze Bernard nti Bernard okola ki njagala permit yo naye tetulina we tutuuse ne batubuuza permit tetulina we tutuuse ne batubuuza kintu kyonna so mu kutuuka ku road block ey'okubiri era ebadde same case nga bwe mbagambye tubadde tuli mu kupapapapa kujja kulaba nga tukola press conference y'omuyimbi neggwa ebyo byonna ne bibeerawo era abasirikale bakoze kyekimu batuwadde Minute Maid ecupa zino nnene ne batuwa amenvu selfies bifaananyi kale kwegamba embeera ebadde muzuli sana kale bwe tuvaako ku mbeera eyo ebadde ku kkubo ne tujja nga bwe mulaba ne tuuka ku kifo ekya kigenda obeerako concert eno ya Lil Pazzo batimbidde ddala bulungi nnyo ebikazi weebiri bibaddewo amabina kiriya okimanyi Lil Pazzo agambye aleese abakazi baasi nnya ate nga Banyarwanda beere kino nkirabyeko abakazi we bali just batambuddemu bagenze wansi awo bagenda bali tugenda giba agenda beeramu awo bagenza ku Coco Beach we bagenza okubeera nga basimbula bagenda kujjira ku lyato nalyo ligenda beerawo waggulu awo tugenda tuli balaga kale kwegamba mbeera muzuli sana naye gwe olowooza nga gwandaba kale katugendeko kanjogere mu kiti ky'abayimbi butuufu leero wentegeredde mbu kiwulikika bulungi nnyo omuyimbi n'abeera nga kituufu alina oluyimba nze ndabye ku ssanyu Lil Pazzo olwaleero lyayitamu ng'asanga abasirikale ku kkubo ng'asanga emmotoka baziwandiiseeko ebigambo Lil Pazzo lunnabe kale kwegamba kibadde kya ssanyu nnyo simanyi muntu nga yabeerako serebo oba superstar ne luki olunaku nga talina luyimba ne bamukuba amawulire ne bagamba gundi talina luyimba mbutuufu kiruma naye oluusi naye tekuba kwagala kwe era abeerawo ng'afuba okukola ennyo alabe ng'addamu okufuna ku luyimba kale kwegamba embeera bweto bweri embeera ebadde ya ssanyu nnyo ku kkubo embeera ebadde ya mulembe nnyo tugenda bayisaayisaako wansi awo tubalage entimba gye batimbye enkudi wegenda obeera na buli kimu bwe kigenda obeera nga kitambula arrivals zaabwe ebikazi mugenda biraba buli kimu kigenda bba kitambula actually okimanyi agambye ku lunaku lw'enkudi yenna agenda owagira enkudi kyolina okukola kiri kimu ng'ogenda kujja mu nkudi jangu n'ekifo nkiraba kinyumiramu ekivulu nga enkudi kale bwe tutunako wano emmotoka eno ejja y'emmotoka Lil Pazzo gye yagulira Irene era yagituuma Irene nawe bale kuwooma nga bw'ogiraba eriko ebigambo Irene nawe bale kuwooma Enkudi Beach Festival ku Aero Beach ye emmotoka ate nga bannaye simanyi nakumanya kimanyi yani ono omuyimbi Haruna Mubiru yabadde yeesiba ku mukazi wa munne ng'era atandise okwogera simanyi lunnabe musajja munnakyalo simanyi biki naye kati omuyimbi nga Haruna Mubiru bannaye ebyamwe mwabirya dda muleke naffe tulyeko bannaye mwebale okwerera nga mutambule naffe. Thank you for keeping me company. Nyongera bajukiza bannaye subscribing nga liking a video oba oliawo naffe mutufuleko abantu abalakye bali bannaye mwebale nnyo mwebale eddala mubeere bulungi. Nkoze ne Jonathan exclusive ku kamera alokose nze yateeka ku mutto okubeera nga nzija okubaweereza nga bwe mukiraba. Mbeere bulungi mweraba kuzinana.